nate era webale kubanga okyekomedde wano ku Projan Media TV eyo yennyini okubanga ekutuusaako amawulire agakagwawo agakwatagana ku baserebu b'omu ggwanga Uganda mpoziko ne bweru w'eggwanga. Kati nno nze obutakuliisa amawulire saawa ngenda akafuna gagamba nti Kyaddaaki Eddie Kenzo avuddemu omwasi ku nsonga za Dr. Hamza okumutwalako kabiitse we Rema. Alaze lwaki abadde alina okuva mu kamooli ensonga azikwasizza mutonzi. Owulira ekigambo ekyo musajja wattu bamwogeredde nnyo naye yagambye okusinga obeera mu kamooli kanveeyo mbeeko kyenjogera ku nsonga za Dr. Hamza. Embeera eyo Kenzo agamba nti ensi ejjuddemu abantu bangi nnyo nga bw'okiwulira abataagaliza bannaabwe ng'abantu bo tebaagaliza ebigambo bya Kenzo abalina ennugu era abalina emitima emibi ennyo egyeffutwa nga bw'okiwulira. Mu ngeri y'emu Eddie Kenzo agamba nti mu mbeera yonna omutonzi ye muntu omutuufu okubazzaamu amaanyi n'okubalwanira entalo ssaako n'okulwanyisa obulabe sitaani. Eddie Kenzo ebigambo bino eno yabitadde ne mu Luzungu n'agamba, Almighty, we ask you to grant us peace of mind and calm our troubled hearts. We can't seem to find the balance we need in our lives, so we stumble and worry constantly. Give us the strength and clarity of mind to walk the straight path you've laid out for us. Keep Satan at bay. Bebigambo bya Eddie Kenzo. Ebigambo ebyo ebya Eddie Kenzo biraga nti waliwo abantu abamukozeko effujjo mu bulamu bwe bambi okumulemesa okweyagala n'okuteekawo embeera eyinza okubanga yaviiriddeko mukyala we Rema okugenda. Eddie Kenzo yongeddeko n'agamba nti nina emikwano mingi nnyo naye siyinza kugamba nti ono mubi ono mulungi, bonna lwa nsonga sibamanyi. Just nze nkola emikwano okubanga mpangaaza embeera yange n'okubanga n'engeri gye nkwataganamu n'abantu. Eddie Kenzo agamba mu mikwano gye mwennyini mwe muli abamuyeekera okubanga Rema Namakula anoba. Byebigambo bya Eddie Kenzo. Ensonga zino bw'atyo waazogeddeko eza Dr. Hamza. Agamba emikwano gye gindeetedde Rema Namakula okugenda. Webale kubanga okyatokomeddeko webalire ddala.